butereevu tugenze mu kibiina kya FDC Najja Nankumbi era nga eno agafaayo muganda wange ng'era kya mugaso nnyo okubeera nga tukitegeera nti Amuriat astepinze down era bw'atyo n'asonga oba na-endoosinga Mafaabi okubeera nti yaba yeesimbawo oba yaba akwatira ekibiina kya FDC Najja Nankumbi bendera mu kalulu ka 2026. Kale munnange ono si mulala ye Engineer Patrick Oboy Amuriat era nga ye president w'ekibiina Forum for Democratic Change Najja Nankumbi bw'atyo asazeewo okubeera nga awithdrawinga oba nga abijjamu enta ebyokubeera nti no munnange yeesimbawo 2026 presidential race. Kati olwo n'awagira omubaka mu Parliament Nathan Nandala Mafaabi era Secretary General w'ekibiina kino nti yagenda okubeera candidate wa FDC mu kalulu akabindabinda 2026. Abanajjadda investment muganda wange bano basaale nnyo mu kumanya ebikwata ku ttaka. Oyagala kugula ttaka poloti, oyagala kuzimba nnyumba ya kirooto kyo, oyagala kugula nnyumba ewedde, sayansi oyo yenna bamulina, oyagala kuba pulaani eri ku mulembe oba oyagala kunoonyereza ku ttaka oba ku kyapa ekyo ky'oyagala okubeera ng'ogulako, basobola okukubuulira mu ddakiika obuddakiika. Bw'oba oyagala okukola pulojekiti ku ttaka lyo, oyagala okubeera ng'oteeka enkulaakulana ku ttaka ly'olina eyo, naye nga ab'eŋŋanda oba wabula omuntu gwe weesiga, weekwata omukulu Kizza Shafiik kubanga ono ebbanga nga akwasaganya ensonga zino lyamaze era mbadde mulanga wano abantu bangi bamukozesezza era asobodde okubeera nti nno abaako wabatuusa mu ngeri ey'obwesimbu. Mulekeraawo okubeera nti ate mwesiga abantu bemutamanyiiko mituna magulu bagende bababbe ate mujje wano ku Uganda Tragi muŋŋambe tuyambe sooka ontuukireyo olabe. Ebyo byonna bizibu ku sayidi yange. Nze mbawadde omuntu omutuufu ye Kizza Shafiik era ennamba ye eri awo okuli Najjadda Investments. Munnange tuzzeeyo Najja Nankumbi Amuriat bw'atyo amawulire gano bw'atyo yayise lukuŋŋaana lwa bannamawulire lulambirira okubeera nga aganja wali Najja Nankumbi wano mu Kampala lunaku lwabadde lwa Mande Septemba nga 3, 2024. Kati ono n'alaga nti alina obwesige bunene nnyo mu Nathan Nandala Mafaabi era nti ono amukakasa nti alina leadership skills ezitalina alina vision for the future of the country. Nti munnange ono yalina vision kwegamba yalimu omulamwa ogusobola okubeera nti no munnange gutwala Uganda mu maaso mu birowoozo nabo buli kimu. Era mu bigambo bye yagambye nti oluvannyuma lw'okubeera nti yabadde ayogeddeko n'abawagizi era n'okulowoolereza ennyo yalowoozezza nnyo. Kale bw'atyo akakasa nti Nandala Mafaabi ye musajja omutuufu okubeera ng'akulembera ekibiina kya FDC Najja Nankumbi okubeera ng'akituusa ku buwanguzi mu kalulu ka 2026 era n'okubeera nti muganda wange yayinza okubeera nti atuwa ekkuba ettuufu ku future oba mu biseera eby'emmaaso. Kakati ono n'akisako essira nti ye okusonga ku Nathan Nandala Mafaabi oba okwendoosinga Nandala Mafaabi ekyo ate tekirobera balala, tekiziyiza balala okubeera nga munnange bajja okuvuganya kuba pulezidenti bw'ekibiina kubanga waliwo amateeka, waliwo established rules for this process. Era
mukukkaatiriza agambye nti tusaba era tuyita oyo yenna ayagala okubeera nti yeesimbawo 2026 n'okubeera nti abeera pulezidenti w'ekibiina okubeera nti yeesobolayo kubanga amateeka g'ekibiina kyaffe bwegatyo bwe gagamba Amuriat. Era bunnange bw'atyo n'ayita bammemba bonna aba FDC ab'ekiwayi ky'e Katonga faction abaali agadde okubeera nti munnange beekuba mu mutima bakomewo mu FDC eye Najjanankumbi n'abategeeza nti munnange ekibiina ekya FDC enzigi zaakyo zibeera nzigule eri bapati members bonna. Nandala Mafaabi amanyikiddwa, toyinza kubuuza nti Nandala Mafaabi yaani, era ono Nandala Mafaabi nze kyemumanyiiko nti kasokedde nga Bobi Wine yeesogga byabufuzi era n'akitegeererawo nti akali bakendo okalabira ku mukonda nga bamaze okubeera nga bakitegeera nti olwadde ono abantu bamutegeerera ddala era alina obuwagizi obw'amaanyi ennyo y'omu ku abo abatamwagalirawo era nga ebikola byonna byabadde nga ajjakola ng'alagira ddala nti era ng'alaga nti ajja kujja yeesimbewo kubanga ndowooza ng'amulaba nga oba oli awo alinnye eggere mu birooto byabadde nga nabyo okubeera nti naye akulembera ku ggwanga lino erya Uganda. Era oba oli awo abamukkiririzaamu bo balaba nga anaaleetawo enkyukakyuka ey'amaanyi nti era agenda okuteeka oba aleese ebbugumu mu kubeera nti ayinza okuvaako ekyokugatta opposition nti ebeera ey'omuggundu okuleetawo enkyukakyuka mu Uganda. Awo era munnange ate abatunuliza abalala okusinziira ku history w'ekiwayi kino ekya Najjanankumbi nga tugendera ku bigambo bya Gen. Museveni bye yatutegeeza okuva edda n'edda nti nno aba FDC banne nnyo, aba DP banne nnyo, n'abalala bonna banne nnyo mu opposition, naye nupu y'ekyamulimye. Sente olwedde baazirya dda, twakimanya dda 2021 sente Nandala Mafaabi ye kennyini nnyini ng'akakasa sente ze baafuna edda n'edda era ze zaayambako ne Amuriat okubeera nti naakampeininga 2021 kati ne babeera nga muganda wange bali mu kamwa k'empologoma tennaba bubeezi kubeera nti egaaya ekyabatunuulira ekyayasamye bweti naye ng'oludde bali muli mu kamwa k'empologoma n'okuba nga yabagaayagaaya dda. Kati bwe twogera ku kugatta opposition 2021 era Nandala Mafaabi yandibadde akiraba nti FDC tesaanye kubeera ng'esimbawo omuntu ne baleka Bobi Wine kubanga already yali amaze okubeera nga alaga nti abalala bonna abakira, naye bwe kiba nti Amuriat yajja ne yeesimbawo ne balimu okwegatta oba okusimba byayoga wa Bobi Wine, ekyo kiraga nti ate Nandala Mafaabi ye nga omusajja gwe mmanyi atayagalira ddala Bobi Wine oba nope, kiyinza okubeerera eddala ekizibu okubeera nti no bamubalirako okwegatta kwa opposition okuba kulimba kwennyini okuleka munnange okubeera nti nno bateekawo embeera enywereza omuvujjirizi waabwe Gen. Museveni mu ntebe, kitegeeza kuteekawo confusion nakwawulayawula mu opposition. Simusuubira kuba na buwagizi buli awo kubanga ebintu byabatabukako dda bano byo babatabukako dda nti oba oli abasobola okubeera MP n'obufu obulalalala, naye bwe tujja ku ky'obwesimbawo abeere pulezidenti, ekyo kyo muganda wange akiroota ng'omuntu omulala yenna, naye simusuubira kubeera nti asobola okugenda mu Western Uganda n'afuna abantu abamusimbako ennyo emabega abali awo. Sisuubira kuba nti asobola okubeera nti agenda wano mu Buganda n'afuna abantu abali awo oba mu Northern Uganda, oba oli awo eri ewaabwe mu Eastern asobola naye ate era tasobola kukukumba kusinga ate main opposition figure
era nga ye Bobi Wine.